ekibiina kinuupu bafuuti soja beekuba beyuza Umaru Kiseka yavuddeyo n'asonga olunwe mu liripazo n'amugamba bukyango jonkera ku luno togenda kunzijonkera era n'atabuka bubi nnyo n'amugamba toyina yadde n'omu gw'ogenda kunzijjako mu bufunze ndaba bulabi nkulabe bulabi ate ne ku busobozi bwennina nga liripazo amafuta n'amasanyazi abantu ge bampadde gammala okukomyawo Umaru Kiseka ne muzza ku butaka wano ate ne muwano mulimo n'atadda South Africa kundeekaanira kutandikirawo lwaki abaana bano beyuzayuzaamu nnyo obunafu obwo buva mu kuba nti si bateeketeeka oba tebeeteekateeka kuyingira kintu kye tulimu omanyi tuli mu kiseera ekizibu ennyo tulina kyewandiise politics kati politics olw'okuba nti politics mwamunafuya waliwo abantu abali mu politics nga tebasaanidde kubeera kumpi na politics nze ntera okugamba abantu nebino byokulonda byetubeeramu ebyokulonda kwegamba demokrasi nekya ya demokrasi erina engeri gyereetera abantu abatalina nkizo okubeera ab'enkizo kubanga ogenda n'osanga nga bwe tuli wano obululu bwaffe mu demokrasi bwano wabaawo obululu 1 2 3 4 5 6 ontegedde bwe bululu obukolaki obubeerawo naye nga mu nkola ey'amazima oyinza okusanga nga ekyamazima wano wandibaddewo akalulu 1 oba bumeka oba 2 because mu bwakatonda oba mu kutondebwa kwaffe tetwenkana mu kutegeera tetwenkana mu nfuna tetwenkana mu myaka tetwenkana mu bintu bingi oyinza okusanga nga landlord omu asuza abantu 15 ontegedde era nga landlord oyo yabategeerera ebintu ebisinga obungi waawo bayinza okuba nga bamuwa ssente naki naye nga kale tukitwalina vane mu byalandira odde mu bantu nga basudiru for that matter kitwale nti sudiru mugyeko ebirala byonna ne mufuule nti musajja is a businessman ng'ovudde ku bino byonna ebirala bimulikono nga kale businessman ontegedde akozesa abantu 10 2,000 abantu 2,000 abo family nga 1,000 n'ebigenderako bindala bingi nnyo health insurance n'ebigenderako n'okitwala nti sudiru akalulu kekenkana noono omuntu gwakozesa si kituufu naye demokrasi kyakola ki kyayogera kati abantu nga ba Umaru Kiseka n'abalala abasinga ne ku Umaru Kiseka okubeera useless eri struggle basobola okulowoozesa nti ba mugaso nnyo okitegeera kakati kyova olaba nti bo bennyini beeruma because kakati lwaki olutalo lubeerawo wakati wa muntu nga Umaru Kiseka ne liripazo bombi bawagira Bobi Wine bombi banuupu okitegeedde era bavaayo lunye ne bakyogera okitegeedde tuli baki tuli banuupu tuli ba struggle tuli ki naye kati bw'osanga nga beekubye ate si bokka be basoose waliwo n'abeekubira ku level eya wansi bootafunana mukisa kulaba okitegeedde ne beekuba ate kati nagamba oli everyone is looking for someone to blame no one knows the truth nobody knows what to do no one is because okweteekateeka kutono eri ebibiina bino n'okuteekateeka abantu baabyo ne mwene mmwe bali beetomera okitegeedde bonna ne bejjonkera ono n'agamba kino n'agamba kino because of the nature of politics nti awa abantu omukisa okulowooza bo nga baba baagala okwanalizing ensonga bo nga baba bazikwaki bwe baba baziraba okitegeedde bulungi nnyo naye kakati ekyo kikomawo eri ekibiina nti ekibiina kifiirwa kinene buli wabaawo okulwana okw'ekikula kino kozikiriza obagaana bonna ba kibiina ate kibiina kimu okitegeedde akati omu bwajjonkera ono nga bo bakiyita okwejjonkera waliwo abantu bekisike yalingaawe kubanze kati waliwo abantu abamu besaagala na kubeera entangled weave abantu gaba Umaru Kiseka ate ndowooza si yekka si nze nzekka waliwo abalala bangi abagamba nti okitegeedde bulungi nnyo olulala nayogerako ne mbaga nti waliwo abantu abati
nga baagala Bobi Wine baagala Nuupu naye nga bwe bagirowoozaako n'ebigyetoolodde batya n'okukyogera obwogezi olw'embeera bwefaanana oba okyegedde bulungi nnyo tulina ebintu bye twesibyeko nnyo olinadda ku intaneti n'avuma banne kubanga alowooza si banuupu lwaki temukozesa omukisa ogwo okuba nti babawuliriza okusomesa abantu abatali banuupu okujoyininga nuupu dhani okulowooza nti nno omuntu atakuwagira oba omuntu gwozuddemu empisa embi because abantu yes basobola okufuna empisa embi ne Umaru Kisekka enkyayinza okukyuka because tulabye ku bantu ababadde abali very strong mu bibiina ebyenjawulo ne bakyuka olwaleero bampuuga bagundi bedi ne baani abalala bonna ne botusule mau but abantu nga bampuuga bantu banga babeti namboze abantu nga banabe Busiro and all those people bava mu bibiina birala kabrok ochegedde bava mu bibiina birala okuyingira mu Nuupu tulina abantu mu NRM bwe tumanyi obulungi nga bava mu DP kati be NRM daleetolanya yali oba mu kibiina ki oba ifudise ki ono yennyini speaker wa government speaker wa parliament olwaleero yali strong member of FDC oba leero ali walala ne deputy we so the nature of politics is persuasion oba persuading ochegedde buli lwafuna omukisa okuba nti bakuwuliriza omuntu nga kati Umaru Kisekka oba n'abantu abafaanana nga Umaru Kisekka kozesa omukisa ogwo okugatta ettafaali ku kibiina kyo so tokozesa mukisa ogwo kulowooza nti osobola okubiritolinga anybody gwolowooza nti nno oyo tatuukanye na mutindo oba alina ebintu byakola ebidimining ekibiina nze that would be my submission ku nsonga efaanana bweti okay yes akanzirira eddala eyo lumu Vicky weewalanga nnyo oba Katonda bw'akuwanga ssente ng'okyali mwana muto nnyo ebintu bingi ebiyinza okukutomera naye engeri gy'obyandolingamu yeekulaga nti oli mutegeevu oba totegeera abantu bangi ssente ebajjako okuswala ebajjako kugamba ebaleetera okwewulira eryanyi kyekimu kinnuma nti abavubuka abafunye omukisa okuwulirizibwa ate balinga be bataagula ekiseera muganda waffe Umaru Kisekka nga bagamba nti no bagoba agulina yagulina naye bw'osinkana omuntu nga Bobi Wine n'akusemberera ensi ekuteekako amaaso ensi bw'ekuteekako amaaso kiba kisigadde eri ggwe okakasa nti omera amalala oba togamera kyekya ssente kyensoosezza ti omuntu bw'afuna ssente asobola okufuuka ekirala bw'ozifunira ku myaka emito oyinza okufa amangu bw'osinkana omuntu nga Bobi Wine buli muntu gwe yeegomba okutuukako wakati mu kubeera ng'obadde okulitisayizingibwa naawe n'akusemberera olina okubeera omwegendereza yes ekisooka abalabe bajja bangi ekyokubiri gwe ng'omuntu olina okutandika okwegendereza muganda waffe Umaru Kisekka okuba yasinkana Bobi Wine ebiso bingi byamutunuulira nga kisigadde eri ye ekitiibwa n'omukisa gwafunye okwongera okuggula amakubo ge kyannaku nti twogera ku muntu wa struggle munnaffe naye kituufu okujjukizanga omuntu nti luno si lutalo lwa bikonde muzannyo gwa bwongo mwe tuli ng'oli ne muganda wange ngeza bugeza
awagira NRM, awagira DP, awagira UPC. Nawe situagala zo kusamira mbate jiwunye. So olwaleero kitandise tena maso n'ensonga so olwaleero nga tomanyi nti ne bannaffe abalala abalina enzikiriza ez'enjawulo be tulina okuguza endowooza bakkiririze mu kye tukkiririzaamu. Kyannaku nti obwo obudde tetubufunye wabula tulwanya entalo. Kintu kya bulabe nnyo twali wano ku pano ne mbagamba nti dwaki era Mpuuga ne banne be bava mu kiri ekibiina ne bajja mu kino ne bajja mu kino ne bagenda ne mu kiri. Kye kibuuzo kye njagala osindikira baganda baffe abali eyo. Dwaki era mmwe mulumba gundi ne gundi ne gundi ne gundi? Ndowooza omuntu okwawukanya endowooza si mulabewo. Buvunaanyizibwa bwo waliwo abaana abali abagezi ku intaneti okwo nga teyeetaaga vuma muntu kigambo, teyeetaaga kutakula lutalo, yeetaaga kurizoninga. Waliwo omuvubuka gw'otera okumpeerezaako. Muvubuka oyo simanyi we bamuyita. No. Laptop ali kiriya naye waliwo omuvubuka omukulu oyo gw'atera okumpaako. Tayogerangako yadde ekigambo kya kuvuma. But ajja akola research wamala najja nannyonnyola. Tekyetaaga na kujjukiza nti mugezi. Gwe kennyini omala kuwulira. Ntwala omukisa guno gamba baganda baffe. Tubaagala nnyo. Tubawuliriza. Nnyo olumu tulekeraawo bawuliriza. Olw'okuvuma ne motta ekiruubirirwa n'ekigendererwa kyammwe. Tubasaba bafuuti soja mwenna gye muli abalwanyi kuba teri yabayita. Buli omu gw'omanyi lwaki wajja mu kino ekintu. Eyajja okugattako gattako. Eyajja okwabuluza beera mulambulukufu. Yabuluza. Ensi ekumanye. N'ekibi nnyo okwekweka mu kintu kya banno naye ng'ate oyabuluza. Kubanga ggwe ekyo ky'okola oli mu kutta abantu abandibadde baagala. Ekibiina omukulu tabagambako naye ng'asiiba abagamba. Bannaaye twanukule abantu mu ngeri ebaweesa ekitiibwa. Bw'oba tokkaanya na Mpuuga tekyetaaga muliisa bingi. Mugambo w'ekitiibwa zino ssente wazikwatamu n'okola bwoti ne bwoti. Jajja bwe yabagambye jajja muveeko ali mu kawungeezi. So ntwala omukisa guno n'ebigambo byange ebisemba eri mwenna abali ku intaneti. Mwenna abali ku intaneti abeefuula nti mulwana mwagala kukyusa bukulembeze n'abaddala nga mukyusa bukulembeze nkitegeezezza. Abeefuula nti mwagala kukyusa bukulembeze n'abaagala okukyusa obukulembeze abo weebali ba biti bibiri. Mwebali abatambulira mu opposition nga beefuula naye nga in actual sense bali ku birala. Tubasaba mmwe abeefuula twali nsonga ekulwanya na liri puzzle. Ensi egenda mutunulya liri puzzle. Bw'omala okulya ebiddako kweyambula. Tosobola zirya n'osigalawo. Deka ensi ekutunuulire n'eriiso ekufuuwoddeyo ewammwe Masaka. Okitegedde? Tolwana na muntu oyo liri puzzle bw'oba olabye nga byakoze gwe tobikkiririzaamu mute. Toddamu mwogerako, sigala ku nsonga fokasinga yagazisa abalala liri nze wajja ku lw'entegeerayo ku lw'endizoningayo n'engeri gy'okwatamu ensonga. Leetera abalala okwagala ekintu ky'oyagala ne tolwana na liri puzzle oyo ogu omu. Kale ndi wa Antonio omuteeketeeka Omugalatiya. Gonna ogampadde. Ndero nga gonna gago.
poziko nakaba Yuda nkakugati ne tugenda kulwanirako muganda afa agamanya gonna ga bulabe kintu kya bulabe nnyo. Robert Kyagulanyi Bobi Wine ayina ebigambo byatera okwogera, tuli balabira ku bikolwa byabwe. Oli ne bw'aba ayambadde red obanga ebigambo bye byagenda okujja ayogera ayambadde akakofiira ka Nuupu obanga ali mu ovulo ya Nuupu, naye ng'ebigambo bye tebigatta toffaali ku kibiina kya Nuupu, mu budde obwo mumwekenneenyenga, mumutunuulirenga. Bwe mumala okumutunuulira mugendererenga ebigambo bye n'engeri gy'abadde ajjanga abireetamu, kubanga akanaakulyako amenvu kajja keesesa nga naawe bw'okola ki? N'omuntu nga anaakutta mpola era agenda akanyugayo ejjinja, obulimba bukeera, amazima ne gakeerewa, naye bwe gavaayo gatandika okwetimba ku bwenyi. Nfuna bulungi. Wandijja gwe ng'ebiruubirirwa byo wajja olaga nti nno oyagala nnyo NUP, ng'olaga nti nno NUP ogirumirirwa nnyo. Wakati awo ekifaananyi kye ekituufu ne kitandika okuvaayo ne kyeyoleka. Baganda baffe bangi abeefuula nti bali mu lutalo luno olw'okulwana Uganda okutereera, naye ng'ate balina ababatuma okubikkirira erinnya ly'ekibiina. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo, mujja kunjulira nti NUP olwaleero ekimu ku bijoogerwako ebibi kuvoola, kuvuma. Naye nga towulirangako Bobi Wine ng'avuma direct. Era gw'aba avuddeyo ne beerumba, tugambe mutabani wa Mwami Tibuhaburwa, naye aba alina omuliro gwamuwandidde. Ate ebyo baba mu byabwe, bakulu n'abakulu baba beenyiga byabwe, ng'era bw'olaba Tibuhaburwa lwakeera ku makya n'akola kyekimu. Naye nga mu bigambo Bobi Wine byatera okugamba abaana b'NUP abali ku social media, era nawulidde n'Oweekitiibwa Lopu Joel Ssenyonyi abyogera wali eri mu training akatambi obwedda ka trendinga, nti abantu bano mu kifo ky'okubavoola n'okubavuma tubatendeke, tubabuulire ebirungi ebiri mu kwagala eggwanga lyabwe, n'ebirungi ebiri mu kukola transition, n'ebirungi bye tuteekateeka ng'ekibiina ekya NUP. Olwo n'abadde tatwagala amanye ebiruubirirwa kwe tuyimiridde, either alondewo okubigenderako kubanga tebaagala ffe ng'abantu. Naffe abali wano ku pano tewali atwagala, baagala bituvaamu. Ebigambo ebituvaamu olwaleero bwe binaatuuka ne bikyuka ne tutandika okwogera oluvenge, bagenda kutugoba nga ne bwe tunaateekayo show tulabwa abantu 2,000, 1,000, 4,000, 5,000, omutwalo olumu, naabo tetujja kuddamu kubalabira. Bajja kugamba we babadde bateeka thank you Vicky for bringing the gentleman to update the nation, bajja kugamba abo toddamu kubaleeta kubanga ebigambo byaffe bigenda kuba bivudde ku muki, ku mulamwa. I'll not be particular anti gundi oba gundi oba gundi oba gundi, naye bannankyukakyuka bannange, ffenna nga bwe tuli ku internet, kuba nange ndi ku internet, Jim oli ku internet, Kalungi ali ku internet, naawe Vicky oli ku internet. Mmwe temulaga ono yalaga, naye gwe tolina kubeera na pate gy'olaga nga interviewer. Naye Jime bye tukola obimanyi. Omukulu waawa gwe olina mukamaawo. Anyway, tugenderaawo. Kati mu mbeera eno abantu bano ab'ebibiina ebirala nga Democratic Party, aba Forum for Democratic Change, aba NRM, tubabuulire ebirungi ebya National Unity Platform okuvuma abesimba mu National Unity Platform. N'ekyokubiri dhani naffe okutandika okwevuma, bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Olwaleero bw'owulira gundi ng'ayomba ne gundi, n'owulira gundi ng'ayomba ne gundi, bonna nga bali mu pate y'emu, oleetera omuntu eri ali ebbali akulaba atali mu pate yo okugamba nti naye bano
abaana ab'enda emu, abaana abava mu nju emu bwe batandika okwerumaaluma bati nga tebannaba nakwata kintu, enju eyo enaabamu emirembe muddanga amaanyi mangi. Olwaleero bw'oba toyina kambe, toyina ffumu, toyina mmundu, toyina ki, ng'otandikirawo okulwanagana ne munno ne mutuuka okwewooninga n'okwenona buli omu gy'ali, nja kukunona gy'oli naawe nja kukunona gy'oli, ne mutafunamu kadde katuula mabega ku reflectinga ne mugana naye bino bye tulwana, abatulaba eri ebbali abaali yagadde otwegattako bakitwala batya? Kiba kya bulabe. Era muba muwadde omulabe omwagaanya okugamba nti nabagamba. Mulaba ekibiina kye mwagala okuwagira, olaba babadde bwe bati nga tebannatuuka wano we tuli ffe, olwo we banaatuuka kinaaba kitya? Mwenna mumanye ebyogerwa ku NUP propaganda gwe bafubye okuteekawo ne bagamba abo bahuligani bawemula bavumi. Bw'abanga full figure owa NRM muwemu, nga gwe we NUP opreaching enjiri nti obuwemu tebuba buwoomu, then towemula. Era twagala mmuzi. Tomukomyawo kubanga wammwe ekibi kigwana wala. Eno yali yeerimbikayo, yali wammwe lwakwerimbika eno, wajja akoledde emirimu emingi, ekyo nakyo ne bamuwa obwadivaiza, ne bamuwa okuwabula, ekibi kigwana wala. Bwe muba mmwe mumwekkokkodde then abaddipi bamutwale, kale tugambe ki? Kakati nga nfundikire n'olwekyo bwe tuba nga tupreaching enjiri nti nno obuwemu bubi, then ffe tetulina kuwemula. Bagamba tuli balabira ku bikolwa byammwe, muleke ebikolwa byammwe bireflectinge ekyo kyennyini kye muli, than okubeera nga twogera naye ng'ate ebikolwa byaffe tuleme kubeera ndiga kungulu naye nga munda tuli mpologoma oba ngo. Tubeere genuine. Bw'obanga ddala oli munnankyukakyuka ayagala eggwanga lino Uganda okutereera era ng'oli omu ku abo abawulira ebigambo bya Kyagulanyi byagamba, then toyina point yonna lwaki oba olumba munno. Okuwabula kulungi, kino kikulu, okuwabula kulungi, naye tewaliwe kyawandiikibwa nti buli awabula alina kuvvoola oba buli awabula alina kumala kuvuma. Ate era tewaliwe kyawandiikibwa nti tokkirizibwa kuvuma ng'owabula. Kiba gy'oli. Naye ate newankubadde Abaganda bagamba bbanja lya mwenge liggwa na mwenge, wulira kano kakulu. Naye ate era Omuganda y'omu yajja n'akugamba nti owakuba owuwa akuba akola ki? Awumbawumba. N'olwekyo bwe mubanga muli mu kunenya ku bannammwe, okunenya ku bannammwe kirungi. Ab'omunju. Naye bw'abanga wa munju kitegeeza olina kontakiti ye, nga temunnajja ku intaneti kweyabya na kwogera bya munda. Gundi walya naawe walya, gundi waba kugenda gundi wagenda egindi. Mukubire munno omugambe naye. Omukulu yabakkiriza. Kiri kitya eno? Mpulidde amawulire nti gali bwegati ne bwegati wakola bwoti. Lwaki tovaayo n'oclarifyinga? Therefore, okulwanagana kuno mu NUP tekuyina gye kutuwongera, tekuyina kye kutugattako, tekuyina toffaali gye kukatta ku kibiina. Era ekintu ekyo mbeegayiridde n'obuwombeefu bw'ekitalo mwenna abali mu kulwanagana, abali mu kuyombagana, ffenna tusowagana bivaamu, naye muddemu mu reconcilinge, ebyo bikome, twongere enjiri y'enkyukakyuka ebeere ng'ebuna buli wamu. Nkyayagadde olwaleero obukakamu obuli mu programu eno lwa nsonga tewakyali temunnatandika kunzimbira kayumba ku muzindaalo, naye era weewaawo kakati awo nga tuvuddewo ensonga nnyingi, musaba eddakiika emu naye obudde buli kutuddukako okusinziira nga bwe tutambula. So kale mbadde saagala tudde. No problem. Kyetugenda okukola bw'anaafuna akazindaalo jasooka yisewo eri eddakiika ye akatugimu waveeyo lumu. Kati agenda twala nnya kuba nanja yayo 3. Netugule microphone. So mukulu Vicky kyembadde njagala okusembyayo ku nsonga yaba banda struggle. Njagala bajjukizaayo ekintu kimu mu kalulu akawedde ne mu campaign
waliwo omugenzi Tamale Mirundi Mukama amuwummuze mirembe. Abantu balina ekintu kye batamanyi nkiweereza abalwana leero nga bagamba nti baagala nnyo Bobi Wine. Mukulu Tamale Mirundi y'omu ku bantu abasinga okuba NUP ne Bobi Wine naye abantu tebakimanyi. Tamale Mirundi yakirealizinga nti Bobi Wine tebamuvuma. Bw'ovuma Bobi Wine ensi egenda kukyawa, ogenda kuvaako nga kale kankozesa ekigambo olusannyalaze. Kye yakola ye n'asalawo alumbe abajja ku Bobi Wine nga gwe bw'oba gwe agongoza okwegatta ku Bobi Wine, Tamale Mirundi yakkubirangawo. Yeesonyiwa oli. Yatamuka ng'awaana Bobi Wine n'akuba amuzzeeko. Bw'oba gwe Besigye ng'alaba waliwo enkwatagana erina okujja ku Bobi Wine, tavuma Bobi Wine, yamuwaana paka mubire n'akuba gwazze. Kuwulira bujja muli nti ffe tebatuwaagala oli omwana. Muzannyo gw'omupiira gwe striker we weerabira nti n'omupiira guva ku nnamba emu goalkeeper ne gujja mu badefender, gujje mu ba striker, mu bawinga bakule goalo nga coach always awaana striker. Bano abagumuleetera bajja gumumma nga beekubira zibaaka pass, ojja kwonooneka nga tebakyakubira nduulu. Yakubanga abajja ku Bobi Wine, Bobi Wine asigala mu bbanga. Aba akugyeko amaanyi. Bobi Wine yeetaaga abantu. Kati amaanyi abajja ku Bobi Wine n'amuleka mu bbanga bwannamunigina. Saagala kwogera ku Umaru Kiseka muganda wange, so saagala on driving mu side eyo. Baganda wenoonye gwe angoki wandiba owaana Bobi Wine ngolooza omuprotectinga naye ng'omuleka bwannamunigina. Wandiba oli ku Bobi Wine nga gwe buli wojja Bobi Wine tebamuvuma nno. Genda ku nsonga ya Bobi Wine, Bobi Wine muveeko. Genda ku nsonga ya Bobi Wine yenkulu. Bobi ko. Genda bw'otuuka ka box kotiikinga Bobi Wine gw'oyagala. Kuba ye nkyavaawo. Obanga mulamu obanga mufu avaawo kodeo muleme kuweerooza nti mulwana. Nkuwadde ekya Tamale Mirundi ekyo kimala. Emu yokka. Nogambye muzibadde 3 tugende. Nze ngenda kozesa emu kubanga ensonga yange yagamba nti kakati njogera ku gundi omwami oyo gwe bayitaani oyo we South Africa bayita Kiseka. Kiseka is the issue. Machi azitugezaako abantu bangi bagezaako kubanga bamumanyi ne bwafaanana ayinza obbalumbo something, but abantu Umaru Kiseka n'abantu abafaanana nga ye, they are a danger to society, not only to NUP, because oli bwabadde ayogedde ne ku Full Figure. So people like Full Figure, people like Umaru Kiseka, people like I don't know who, but those people are a danger to society. Now bwe tutaba addressing abo ngabo nga twefudde ba pastor bajja mu church ne bagamba lwaki temusaba mubeereyo ne mutasaba, kyokka bano bagamba we bali mu church basaba, kati abaali falinga kubali abatazi so abantu abamu tulina, it is name and shame. Umaru Kiseka is a nuisance. Because many times azenga ayogera ebintu bingi era kyovola abantu zesikiriza mono kyayogedde ekyokugamba nti Bobi kuba wali bayogedde nti Umaru Kiseka bwe bamusisinkana nti Bobi Wine bwe yamusisinkana abantu ne bamutunuliza ebiso. Umaru Kiseka was a nuisance from before. Era nze banga lyonna I remember I made a video out of that. Umaru Kiseka nga nali mmaze okumwogerako ebbanga ddene ngamba this boy is a problem to NUP. Ekyasinga okunshookinga nga bazze kuba it even made rounds, bakola amawulire nga Umaru Kiseka Bobi Wine agenze South Africa n'amusisinkana era n'amwebaza emirimu emirungi gyakola ki ekyokinga. Nemanya nti bino ebintu
ebintu ebimu ffe tuba tubitunuulira muki mu ngeri endala. So kkiriza mukama wammwe olumu naye yennyini awagira ebintu bino bibeere nga bwe bikola ki nga bwe biri, because nakirabako n'amaaso gange nze. You can look for the video. Nalinda jikoloba na agaliwo somebody. So the idea is tuleme okupretendinga okwebuzaabuza. Some of these people are the way they are. Tuina bag amako bugambi tubagambe nti banaye that is too much. Okay. Ochekede bulunyo bavumya abantu bangi balemeseza abantu okuyingira ebitongole ebyo. Ate oba oli awo nze nagamba mpagira government naye oba oli awo government abakulembeze bakyuka mu government yo tevaawo. Ochekede bulungi esawe no Museveni yagifuga ow'ekibiina kya NRM ontegedde enkya busobola okukeera ku makya nga NUP president wa NUP oba Bobi Wine n'abaliwo oba n'abawo mulala nga yatute government. Ochekede bulungi nnyo kati nja kusigala mpagira government kakati ng'oleeta minisita nga kisajja simanyi bakite kyani kakati mukulu ffe twagala kukyusa ki mwagala kukyusa president nedda baba mwe ekizibu kyammwe kakati gobanga Eva oyagala kutulaga nti no beera mulambulukufu nti oli wa kikoofiira todda mu kubikkirira eri bantu nti gwagira gavumenti beera mulambulukufu kakati kamaleyo nedda tolwanira kantu kana nti katogenda leeta enkola y'omukono beera mulambu tetwagala byakakookolo tetwagala byakakookolo bwoba weenaaremu yogera naye lwakuba nti nze omuzinda gubadde gumaze okuva gye kamaleyo mbadde njagala okwano kiri bweki mukulu oli kakunya n'okuli kiri bweki mala mumpa omuzindalo tulina obulabe mu kibiina kya NUP mu ddakiika yange emu nti abaana bangi abajja ne bamerukayo kuno ku internet. Bobi Wine talaba buli kiripu ya buli mwana gyafulumya. Ate era Bobi Wine ayina abantu abamwetoolodde nkiwa balondamu ebyo ebigambo eby'amakulu omwana oyo byaba ayogedde ne babimulaga ne babimuforwarding ne baga omwana ono ayogedde bino ebigambo akatambi kaakano. Oyogedde ku kyawumala okumiitinga Bobi Wine. Bobi Wine agenda South Africa ku miitinga Umaru Kiseka yekka njagala tubeere n'obulambulukufu. Wabula nga we munaabeera mu crowd video eyo weeri n'olengera omuntu atera okwogerako obulungi oga Umaru webala omulimu naye era mu mulimu ogwo omuntu oyo tekimugaana kukoleramu bulanda. Yagamba bwati ng'ali South Africa ng'amaze omusinkana ebigambo bya president byennyini yagamba nti weebala emirimu gy'okola naye engeri gye mukwatamu emirimu etuweese ekitiibwa. Ddayo owulirize klipu eyo. Yamugamba weebala emirimu gy'okola n'emirimu gye mukola mugikole nga mutuweese ekitiibwa. Ate okumugamba obugambi nti toddamu kuvuma abantu. Ako teyakoogera yagaa nti emirimu giweese ekitiibwa mwagala kumpamba. Kakati baganda baffe buno obubaka bubeere bwammwe baganda baffe bannankyukakyuka bannaffe olwale ffe tukooye okuvaayo nga tuba defendinga kuba twalibadde twogera birala ku ggwanga lyaffe. Obudde bwe tumala nga tudifendinga mu olw'ebikolobero bye mukola waliwo ebiyitawo ebirala eby'amakulu n'olwekyo mwekube mu mutima mwekumeekume mugambe nti lwaki bino biri bwe biti era muteekewo question mark nti lwaki ffe lwaki gwe alabikira mu muvuyo guno n'enkya n'olabikira mu guli nga gwe alumbye ono n'olumba n'oli naawe tuula ogambe bano b'ennumba be babi oba nnina ekikyamu. Kale program empiso ekyagendera ddala mu maaso oluusi mmanyi okubaleka ne beetwala nze n'ensirika